Osibye otya munnange kwaniriza kwa alipoota y'embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba ekedde kutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'era Soroti efunye millimeters 32 n'akatundutundu kamu. Bwe tutunuulira ku kifaananyi ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa tulaba nti Sseruwandula mpewo ali ku guyanja Buyindi afuuwa empewo empeweevu ng'eyita mu kagolomolo ka Mozambique okudda ku ggwanga lyaffe ng'era n'omukubo gw'enkuba guseeseetuse ne gudda mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa. Enkya ku makya tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana okwaka nga gukubakubamu ng'oggyeko ebyo ebitundu eby'omu Kabaale ssaako n'ebyo eby'omu Arua tubisuubira okufuna oluwandaggirize. Olwo nno ebitundu ebiriraanye ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna Namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka ng'era ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna Namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu era ng'ebbugumu mu Kabaale tubisuubira okutuuka ku Celsius 24, mu Arua ejja kutuukira ddala ku Celsius 26. Olwo nno ebitundu ebyo ebya bukiikakkono lijja kutuukira ddala ku Celsius 30. Ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna oluwandaggirize ng'era ebbugumu lijja kutuukira ddala ku Celsius 27. Ebibuga bya Ssemazinga Africa ekibuga nga Khartoum ne Lagos tubisuubira okufuna Namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu era ng'ebbugumu mu Johannesburg tubisuubira okutuukira ddala ku Celsius 21. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga New York, Medina ne Paris tubisuubira omusana okwaka nga gukubakubamu so ng'ate ekibuga nga London tukisuubira okufuna oluwandaggirize. Ebyo bye nsobodde okufunirayo sigala nga weekuumira ku Star TV.